Nebaza nnyo Mukama lw'ekisa kye gyampadde okuba mulamu leero. I know bad houses and good houses because I go to a bad Bambi, house, you want to know the house is bad. If you Mukama see wange people cooking yalanzise jjo. here, you'll hear Madam saying, thank you. Omanyi So much. Thank you so much. yantakinga Hey, from that thank you will not be the there. first guy ayagala kunfumita from my stomach. Kati ne yansindika akambe olusooka kambe ne biyingira ku jacket. Kadaama TV Kadaama oyo mwamulabye nga vidiyo ye etambula nga annyonnyola nga boosi weewe abadde amuse. Kino bulijjo tukibagamba nti buli Kadaama wenna ng'olina mu nnyumba gy'okolamu beera ng'oli careful. Boosi wo ne bw'aba akwagala ne mubeera nga mulina bumalina issues, gezaako okulaba nga oli careful buli kintu ky'okola. Katonda singa teyataasiza Kadaama ono, singa ze mbuyaga ezikunta. Story mugenda kubeera nga mugiwulira era nkimanyi n'abamu mulina okuba nga mwagiwuliddeko, naye nga tubadde twagala gikuba mu ttooki ngaffe Kadaama TV tulabe ekintu kino kyabadde kitya. Kadaama annyonnyola nga bwe mujja omuwulira nti abadde talina buzibu bw'amaanyi nnyo ne baboosi okuggyako obuntuntu obutono. Naye abantu bano oluusi oyinza okuba gwe ekintu ky'olaba nga kitono obuntuntu obwo bw'obeera nga okuuma, nga ye bw'agenda n'abukuŋŋaanya ate ye ebeera big deal, ebeera big deal ku ye. Kuba ogenda n'olaba nti Kadaama ennyonnyola yonna gy'annyonnyola alaga nti nno tewabaddeewo kizibu wadde n'ekimu ne babboosi be. Ekintu kyonna kibadde kitambula bulungi nnyo, naye olunaku lwakya buki omusajja n'amugamba ndeeterawo ku caayi. Muleetera ku caayi mumuleetera gaddirira na kaso. Kati kaŋŋambe nti embeera bakadaama gye bayitamu oba embeera gye mulina okubeera nga mumanya nti ekintu kyonna kisobola okubeerawo, olina okubeera ng'oli ready. Boosi wo ne bw'abeera ng'akwagala atya, boosi wo ne bw'akukkiriza ogamba nti osobola okukola TikTok, osobola okukola videos bwa TikTok ne butambula, olunaku lwagenda okwekyanga tojja nakitegeera. Abakola mu nnyumba mulabye ku Bawarabu, Omuwarabu ye muntu ku makyasese olw'eggulu n'abeera nga tannasekako, nti bo bakyuka balinga mbeera ya budde, nti tomutegeera. Kuba omuntu omutumye nga Kadaama ono bamutumye n'agezaako n'alaba nga agenda kuwa boosi we biki byamutumye, agenda okulaba nga ataggyeyo kisa kimukubye. Era Katonda yayitidde mu jaketi okubeera nga Kadaama ono ataasibwa. Era ne Kadaama naye n'abeera nga ate naye yabadde mu bumu okubeera nti agamba yakutte ekiso kino n'abeera nga akimenya. Era emikono gye mujja giraba nga emikono misale. Nti embeera bakadaama gye muyitamu oba embeera gy'obeera nayo mu nnyumba, embeera eyo yokka nze ngamba nnyo abantu nti Kadaama yekka yategeera embeera eyo. Tewali muntu mulala asobola kutegeera mbeera Kadaama gy'ayitamu okujja ku Kadaama yekka. Ate nga bano abantu bennyini be mukolamu, abasajja bano Abawarabu n'abakazi Abawarabu, nti ono omusajja yakimukoze, boosi w'omusajja yakimukoze. Naye ng'oyinza okwesanga ng'ono omusajja ng'alinako ebintu ebimuli ku mutwe gwe kyobadde tomanyi. Abasajja bano babeerako n'ebintu ebabeerako ebimuli mu mutwe. Oluusi bagenda ne banywa shisha zaabwe ezo, n'anywa shisha naye nga shisha ataddemu njaaya, ajja kuva eri ye ng'agamba enjaaya emulinnye ku mutwe, naga naye ono omuddugavu emulika ddala ki ekibeerawo. Mulaba nnyo stories, waliwo kati stories ezibeera ng'ebweru, oli n'agamba nti ye dream ye yakubeera nga atta ku muddugavu, nga ye dream ye agamba nti nze dreaming okubeera nga nzita ku muddugavu. Njagala kulaba ekiso kino bwe nkifumita omuntu ddala omuntu ayinza okufa. Ng'abalina endowooza yaabwe gy'otasobola na kutegeera nti endowooza zaabwe nzibu nnyo. Nti era tugamba nti buli Kadaama yenna kasita obeera mu nnyumba n'omanya nti neyo olina ennyumba y'Omwarabu gy'okolamu, ekintu kyokka ekikutaasa kubeera ng'oli careful, kubeera nga buli kisaawa yonna weegendereza. Katusooke tuwulire Kadaama ono, tuyongere okulaba vidiyo ye nga bw'agamba. What happened was I didn't had any problem with the family in the beginning, and as minor problems as every Kadaama has normally experienced in the beginning when you've just joined the house. And I joined the house in July. I finished my 3-month contract and they renewed me another 3 months. And the second
my 6th month was going to end on 9th this month. But then, as you know, I could not even expect that there was something of that kind happening in the house before. So what happened was, he called me on that faithful day. He called me down and said, can you make for me tea? So I told him, let me make tea. So as I was preparing for him tea, I was going to set the table, putting the cheese and cubes, all that. So he called me and said, you come and check whether it is ready, as if someone who is very hungry has it his. So I went back to the stove to check whether the tea is ready, and then that was when he pulled out the knife from the pocket and then throwing it at me like this for the first time. Then I had the jacket with me, and at first it entered the pocket, and for the first time, that was when I held the knife. When I held the knife, we started now struggling. I also was trying to avoid the knife from entering me, and on the other hand, he was struggling hard for the knife to at least penetrate through me. So that was when he pushed me inside the storeroom, and the daughters were already coming down because I made an alarm and I cried for help. So when they rushed down, I was already down inside the storeroom, and I didn't have any strength. They tried pulling him out of me. He couldn't get up. They were all scared. They started crying there, and that was when I just cried for the strength, and I gained some strength to pull him out of me. We all came back to the kitchen, and he was still holding the knife, as I was also still on the other edge of the knife. And then from there, I tried my best to break the knife. That was when I broke the knife from his hands and mine, and then I ran away with the other sharp edge and locked myself in our daughter's room. That was where the daughters called the police, and the police came in. So nebaza nnyo mukama lw'ekisa kye gyampadde okuba mulamu leero. I know bad houses and good houses because I go to a bad Bambi, house, you want to know the house is bad. If you mukama see wange people sleeping yalanzise jjo. here, you'll hear madam saying, thank you. Omanyi So much. Thank you so much. yantakinga Hey, from thank you will not be the there. face ga ayagala kunfumita from my stomach. Kati ne yansindika akambe olusooka, kambe ne biyingira ku jacket, nali njambadde jacket, n'addamu olwokubiri ne ngikwata n'omukono bubiri, side ne side ne ngikwata kambe. Bwe namala okukwata kambe ne tandika kulwanamu. We fought. It was a good battle. Glory and praise be to God because I'm still alive. Yeah, the police came to my